Wonyokidde olunaku olwaleero nga ababaka ba Paalamenti y'eggwanga Uganda bavuddewo ne balooka bakungubagira Paapa wa Francis eyavudde mu bulamu bw'ensi eno buumira abangi olunaku olw'eggulo era ng'olwo yafiiridde mu Vatican era ng'oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'atawanzibwa endwadde ez'enjawulo era ng'ababaka ba Paalamenti bakiika mu bitundu ebitali bimu bamwogeddeko ng'abadde omuntu omwetowaze era ng'abadde afuba nnyo okuba nga bw'ati alwanirira ebikolwa ebityobula eddembe ly'obuntu mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo ne mu nsi yonna nga gye buvuddeko ababaka ba Paalamenti bategeezezza nti bwe yali ng'azzeeko mu Uganda mu mwaka gwa 2015 yalafuubaalira nnyo okulaba ng'abantu ba bulijjo bongera okudda awamu n'okulaba nga bw'atyo avumira ebikolwa ebityobula eddembe ly'obuntu mu Uganda wamu ne mu nsi yonna okusinziira ku babaka abasinzidde ku Paalamenti y'eggwanga Uganda wakati mugenda maaso n'okuba nga bwe bali boogera ku mugenzi bategeezezza nti yabadde musaali wakati mu kuba nga tibw'ati alwanirira obumu okubukana mu nsi yonna ng'ebiseera ebisinga bw'ati abantu ba bulijjo babadde bamwenyumirizamu olw'ekyo olw'okuba nti ebiseera ebisinga abadde ayogera nnyo ku nsonga ez'enjawulo ezigatta abantu ba bulijjo kaakati bano basinzidde wano nga bagamba nti bagenda kufuna muntu oboolyawo ayinza okuddizibwawo olw'okuba nti ono abadde musaale wakati mu kuba nga tibw'ati mu butongole akolaganye wamu n'abakulembeze ku mitendera gy'enjawulo n'ekigendo ekyokulaba nga mu nsi yonna ebuka n'emirembe. Ebyokuyiga bye tusinga okumuggyako oba okumujjukirako bwe bwetoowaze oba kyewandiise mu luzungu humility, era ndowooza nti ffenna ng'abantu twandibadde twefumiitiriza nnyo ku bwetoowaze obwo oba kibayita humility kubanga akitulaze nnyo mu ngeri gy'abadde alambikamu ekereziya. Paapa nonze mujjukira twalina bingi ebyakolebwa ate ne tweyongera abantu obungi abalambuzi abajja okulaba ekigo ekyo era n'abalama beeyongera. Paapa y'omuntu eyali agala nnyo naye n'abagamba nti tusabire emirembe. Obuweereza bwa bukoze wakati mu kusoomoozebwa olw'enkyukakyuka nnyingi eziri mu nsi mu tekinologiya mu mbeera z'abantu eza bulijjo oyinza okugamba nti abadde musumba wa nkyukakyuka. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo ne bannakibiina ekya DP olwaleero bavuddewo okungubagira Paapa Francis nga bagamba nti bamujjukirako bingi mu mbeera y'okugenda maaso n'okuba nga bw'ati azza obumu okulwanira eddembe ly'obuntu awamu n'okulaba nga bw'ati abakulembeze ab'enjawulo ebiseera ebisinga babadde bagenda nga basobwa naddala mu kukola emirimu gyabwe abadde atera okuba nga tibw'ati ayogera nabo ne basobola okudda mu mbeera. Kaakati okusinziira ku muwandiisi w'ekibiina ekya DP ng'ono Gerald Siranda asinzidde mu lukiiko olw'amawulire mu budde obw'okumakya n'alyoka agenda maaso n'okuba nga bw'atyo asiima emirimu Paapa Francis gye yakola egireesewo omukuliro mu nsi yonna. Abadde omuntu ayagala emirembe era bwe yakyala South Sudan yakola ekikolwa ky'okumwogera bigere ku ngatto z'abakulembeze ababi. President Salva Kiir Mayadi wamu n'omumyuka we Mwami Riek Machar n'anywegera ku ngatto zaabwe akabonero akaali ak'obwetowaze era akaatwala abakulembeze bano ababiri bonna okwekuba mu mitima ne basobola okugeza okudda obumu. Bambi Pope agenza okuva mu nsi ekikulu nga South Sudan emirembe gye yali aluubirira gyongera kusaguka nga tesobodde kujja mu mirembe era ne mu nsi zonna zakyaddemu ng'olabira ddala omuntu ayagala abantu naddala abantu abali unprivileged n'abaana abato abaana b'oku streets era Pope yaleeta enkyukakyuka nnyingi nnyo. Kaakati omukulembeze w'ekisinde eky'ebyobufuzi ekiyitibwa People's Front for Freedom ekisimbye amakanda mu bitundu eby'Ekatonga ekyatandikibwawo ne Dr. Kizza Besigye ngono Erias Lukwago asinziddewo n'alyoka ategeeza nga bwe baagala okulaba ng'abantu bonna beekuba mu kifuba basobole okugenda mu maaso n'okuba nga tibwe batyo babeera abeetiwaze n'ebikolwa ebibi ebigenze bikolebwa okulaba nga babeenenya babeere ng'omugenzi engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nga bw'atyo akwatamu ensonga ze n'okulwanya eddembe ly'obuntu era ng'ono awanjagidde omukulembeze w'eggwanga ery'Amerika naggagga Donald Trump okusobola okuba nga tibw'atyo akozesa ebiseera bino eby'okungubaga asobole okugenda maaso n'okuba nga bw'atyo akola enongosereza mu mateeka agafuga ababudami ng'agamba nti ebiseera ebisinga abantu abagenza bafuna obuddamu mu ggwanga ery'Amerika banyigiriziddwa ebitagambika. Senator
when you call on the part of President Trump. It's not about only migrants, but also the poverty-stricken countries which are affected by his toxic policies. Uganda inclusive, because he cut off all the financial support we are getting for our vulnerable people like HIV victims and a couple of others who are suffering because of those policies. So we invite His Excellency Trump to reflect on those policies and make sure that as we eulogize and hail Pope Francis, all we do as leaders, the actions we take and the policies we make or the laws we pass must reflect. Kakati bino bijjidde mu sseera nga bakaridinaali abakedde okubanga tebatuula mu lukiiko olutuuziddwa wali mu Vatican basazeewo nti ono agenda kubanga bw'ati aziikibwa ku lunaku olugenda kubeera lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwokuna wali mu basirika ya St. Mary's Major era ng'enteekateeka y'okusabira omwoyo gw'omugenzi mu nteekateeka eno okwasiddwa ddiini w'abakaridinaali ayitibwa Jovian Battista yagenda okulemberamu enteekateeka yonna kyokka emikolo egy'okuwerekera omugenzi ku lunaku olw'omukaaga ate oluvannyuma gikwasiddwa Karidinaali Kamirengo Kevin Ferrero yagenda okubanga bw'ati akulemberamu buli kimu embeera ekyali ya bunnyogovu eri ekkanisa okwetooloola ensi yonna era nga abakrisitu bagamba nti baafiiriddwa omuntu abadde ow'enkizo era ng'ebiseera ebisinga eddoboozi lye libadde lyanjawulo nnyo mu ngeri ey'okulaba nga tolibakumaakuma okusobola okudda awamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform era ng'ono yafuna omukisa ogw'okuyimbira Papa Francis omugenzi kati bwe yali ng'azze mu Uganda mu mwaka gwa 2015 asinziddewo n'aluka agenda maaso n'okubanga bw'ati ayogera ku buyiiya bwe yeeyambisa naddala mu mwaka ogwo n'akayimba ke yayimba okusobola okugenda maaso n'okubanga bw'ati asanyusa Papa bwe yali ng'azze mu Uganda. Kino kyekiseera omuntu kyalina okusanyuka kuba tekirabalabwa ekaliwe kibaawo. Kati Kyagulanyi ategeezezza nti yali muyiiya nnyo oluvannyuma lwa Papa bwe yali ng'azze era n'afuna omukisa ogw'okuweebwa omuzindaalo olw'okubanga bw'ati amuyimbiramu. Asinzidde mu kwogezganyamu ne bannamawulire n'alyoka ategeeza nti olunaku luno naye agenda maaso n'okubanga bw'ati alujjukira era nga bw'etyo mu butongole lwayingira mu byafaayo bye. Mwali Silver Kyagulanyi ne kwaya y'erubaga ne tugatta talanta zaffe ne tuyimba akayimba ako akaniriza Papa. Nayogera ku bintu bingi naye okusingira obubaka bwawa obukwatira ddala ku mbeera gye tulimu wano e Uganda n'engeri y'okujja kwaza essuubi obujja n'okwagala otwagazayo ekereziya. So mu kayimba okwo okujja kwa Papa nakozesa okusima n'okujjukira Ssekabaka Muteesa Walugembe mbereberi eyayanirizwa amawulire amalungi. Ebinaagenda maaso n'ebinayongerayo mu nteekateeka y'okuziika Papa Francis tujja kwongera okuba nti bikutuusaako mu mawulire gaffe aganaddako.